Olunaku olwaleero abayizi ba siniya ey'okuna bwe batandiise ebigezo byabwe mu butongole era nga batandise n'olupapula olwa geography paper 1 ate olw'eggulu bakole paper ey'okubiri. Makya bwe bakeeredde bannannyini masomero ssaako n'abasikawuto beeyiye ku bitebe bya poliisi eby'enjawulo okugenda mu maaso n'okufuna ebigezo bino wakati mu kulaba nga babituusa mu masomero ate abayizi bwe balina okubikolera. Tugenzeeko ku Old Kampala Police Station era nga wano abasomesa abakulu b'amasomero ssaako n'abasikawutu bakuŋŋaanidde kugenda mu maaso n'okufuna ebiragiro eby'enjawulo okulaba nga batambuza ebigezo mu budde era nga bikolebwa mu biseera ebisaanidde okukolebwamu. Wano akuliddemu enteekateeka eno Betty Naluke nga ategeezezza nti basazeewo okugenda mu maaso n'okuwa ebiragiro abantu bano okulaba nga tewabaawo bantu bayinza kwekwasa naddala nga bakola ebibuuzo. And yet the candidate was absent in the other paper. So make sure that they tick. That is very, very important. And then there are some papers, instruments on your portal. One is the certificate of supervision. This one is going to be filled in by the last chief scout. It is supposed to be filled in at the end of the exercise. Era batandise okukola tetunaba kufuna obuzibu bwonna tusuubira bigenda kutambula bulungi. Ebigezo bino ebitandise olwaleero mu byetegekedde mutya nga Old Kampala? Of course twetegese obudde buba bungi ne generally twagenda okuwummula taamu ewedde ng'okusomesa tukumaze nga tukola assessments nakwegezaamu mocks zetubadde tukola mu third term eno era tusuubira abayizi bategekeddwa bulungi ababadde balina obuzibu bonna bayambibwa abayizi twaba briefinze bulungi ne tubateekateeka tetusuubira bizibu bya kupapapapa kwagala kunoonya bipapula bali kubanga twaba briefinga bulungi ne beetegeka tetusuubira malpractice tumaze ebbanga nga tubateekateeka ng'oggyeko briefing ey'obwokutaano eyaliwo naye tubategese bulungi abayizi baffe era nabo babadde balaga obwagazi ate nga n'empisa babadde bazirina. Kino bwe kijjidde nga poliisi naye egenda mu maaso n'okulabula ng'etegeeza nti abasomesa basaanidde bakolaganira wamu n'abazadde olwo nno abayizi bonna abakola ebigezo ebya siniya ey'okuna basobole okukola nga tewali abataataaganya. All worked so hard over the years and your efforts will surely pay. As always, police has a mandate to police the Uneb exams. All our teams, comprised of criminal investigations, crime intelligence, general duties, the field force unit, among others, are ready and prepared. Like the ED indicated, we are deploying slightly above 1,000 police officers and members of the sister security agencies. Era poliisi etegeezezza nti neetegefu era neeteefuteefu okukola ekiri wansi w'enjuba kulaba ng'ebigezo bino ebitandise olunaku olwaleero bikolebwa bulungi okwetooloola eggwanga lyonna.